ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo entalo musisi kawumpuli tolowooza nti birina kye biranga okimanyi nti bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba puroguramu manya ebiro teweetaaga kugisubwa tuula tuyige Muganda wange ne mwannyinaze neebaza Katonda atukuumye nga tukyali balamu mu kiseera kino mwe tuyigira ebyokuyiga byaffe wansi w'omutwe ogugamba nti obunnabbi bw'ebiseera bino. Njagala okwebaza Katonda yatukuumye nga tuli balamu agulumizibwe atenderezebwe era aweebwe ekitiibwa emirembe egitaggwaawo. Nkwaniriza nno mu byokuyiga bino ate mu kyokuyiga kino eky'olwaleero ekiriko omutwe ogugamba nti lwaki enzikiriza nnyingi? Lwaki enzikiriza nnyingi? Katusabe. Nkwebaza Katonda waffe Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo. Nate otuwadde omukisa omulala okuyiga ekyokuyiga ekirala erinnya lyo ligulumizibwe era liweebwe ekitiibwa. Tusaba Katonda waffe otukulembere mu byonna. Tuwa amagezi otuwa okutegeera n'okuluŋŋamizibwa ebiva gy'oli. Tuyise Katonda waffe mu bizibu eby'engeri zonna. Mwoyo Omutukuvu eyawandiisa ebyawandiikibwa bino tusaba yaba atuluŋŋamya mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Bassebo ne bannyabo ebyafaayo biraga nti enzikiriza nnyingi nnyo ate ezirabika zikyeyongera. Omukutu ogumu oguyitibwa adherents.com gwatwala obudde okubalirira enzikiriza mmeka eziri mu nsi. Naye emyaka mingi egiyiseewo mu mwaka ogw'2025 baafuluma n'enzikiriza ezaali zimanyikiddwa mu biseera ebyo. Era baalaga nti waliwo enzikiriza 3,313 by then. Waliwo enzikiriza 3,313. Naye ng'enzikiriza ezo zonna bagamba bakristaayo. Si nzikiriza ndala naye nga bonna bagamba nti bakristaayo. Ensi kumpi buli wodda buli wotambula okukyuka bwoti osanga essinzizo osangawo ekkanisa ery'abeeyita abakristaayo. Omuntu ne yeesanga ng'alinga ali mu masaŋŋanzira yeebuuza nkwate ekkubo ki nzirewa wa we nnyinza okutambula ndyoke ntegeere. Mu zino zonna ekkanisa 3,313 kkanisa ki eyinza okubeera entuufu? Omuntu ayinza kuyingira mu eruwa asobole okumanya. Bwe kityo bwe kyali okuviira ddala ku lubereberye byatambulanga bwe bityo. Katuddeyo okuviira ddala ku kkanisa Mukama waffe Yesu Kristo mwennyini gye yatandika tujje nga tulaba byali bitya. Olwo nno lwe tujja okusobola okuddamu ekibuuzo ekyebuuza omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe ogugamba nti lwaki enzikiriza nnyingi? Okuva ku Mukama waffe Yesu Kristo lwe yazaalibwa okutuuka mu mwaka ogw'ekikumi waaliwo ekkanisa eyaliwo mu kiseera ekyo. Era abawandiisi b'ebyafaayo bajja bagabanya ekkanisa zino mu ngeri ez'enjawulo. Okuviira ddala ku kkanisa eya Mukama waffe gye yatandika okutuukira ddala mu kiseera ekiyitibwa Reformation oba ekiseera eky'okudda obujja. Okuviira ddala Mukama waffe Yesu Kristo yazali okutuuka mu mwaka gw'ekikumi ekkanisa eyo eyitibwa ekkanisa ey'abatume, the Apostolic Church. Bano abatume si balala naye bali abatume ba Mukama waffe Yesu Kristo, abayigirizwa be beebo bye bagiyita ekkanisa the Apostolic Church okutuukira ddala omutume yasembayo lwe yafa. Era omutume yasembayo okufa teyali mulala, yali Yokaana omuwandiisi w'ekitabo kyakubikkulirwa. Okuva mu mwaka ogwo ogw'ekikumi okutuuka mu mwaka ogw'ebisatu ekkanisa eyitibwa ekkanisa eyasooka the early church oba ekkanisa eyo ng'eva ku mulembe ng'abatume bamaze okuggwaawo okutuukira ddala ku musajja kabaka wa Roma ayitibwa Constantine. Ate era okuva mu mwaka ogw'ebisatu okutuuka mu mwaka ogw'olukaaga waliwo omulembe ogw'ekkanisa eyitibwa ekkanisa omulembe gw'abakitaffe, the age
of church, age of church fathers eva ku mulembe ogw'ekkanisa ya Constantine wekoma okutuukira ddala Roma weerabikiranga evuddewo eviiriddewo ddala. Kati okuva ku mulembe ogwo omwaka 3 okutuuka ku mwaka ogw'olukaaga, kati okuva ku lukaaga okutuuka ku mwaka 1016 waliwo eyitibwa the medieval church. Okuva eyo y'ekkanisa eya the Roman Catholic Church okutuukira ddala mu kiseera eky'okudda obujja. Era okuviira ddala ku Reformation eyatandika mu mwaka 1517 kanisa okudda obujja okutuukira ddala we tuli kaakati wazze wabalukawo enzikiriza nnyingi nnyo. Ziri bwe tujja tuzibala ziri ekkanisa nnya, emirembe ena ekkanisa nnya, naye kaakati ate bwe tutuuka wano tusanga ekkanisa endala. Naye bino Katonda tebyamugwira bugwizi, yali amaze okubiranga, yali amaze okubiraga. Bwe tusoma mu kitabo kya Amosi essula ey'okusatu olunyiriri olw'omusanvu, Bayibuli egamba bw'eti, mazima Katonda taliiko kyalikola wabula ng'abikkulidde abaddu be bannabbi ekyama kye. Bw'osoma ebyafaayo, bw'osoma obunnabbi, ojja kulaba, ojja kutegeera lwaki ekkanisa nnyingi nnyo ez'ekikristaayo ezizze zibeerawo. Mu kitabo kya Bayibuli eky'okubikkulirwa, ekitabo ekiyitibwa okubikkulirwa kwa Yesu Kristo nga bwe kitandika, ekigambo eky'okubikkulirwa Mukama waffe Yesu Kristo abikkulira ekkanisa ye ebigenda okubeerawo okuyita mu mirembe, ekkanisa ebigenda okukwata ku kkanisa ey'ekikristaayo. Era mu mbeera efaanana bw'etyo muganda wange ne mwannyinaze, ekkanisa eno ey'ekikristaayo ezze eyita mu mirembe egy'enjawulo. Leka tugendere wamu mu kitabo mu ssuula ey'omukaaga mu kitabo kino ekyakubikkulirwa. Tujja kutandikira ddala n'olunyiriri olusooka mu kitabo kino. Agamba mu kitabo kino ekisooka ojja kusanga ebiseera ekkanisa eyogerwako eraga ebiseera eby'omu maaso, Kristo ng'abikkula ebiseera eby'emmaaso, obukristaayo bwe bugenda okubeera, Christianity revealed, obukristaayo, the future of Christianity wano yali eragibwa. Yokaana we yabeererawo wawandiikira ekitabo kino wakati w'emyaka gw'ensanvu n'okudda maaso, abiwandiika nga bimubikkulirwa, obunnabbi buno nga bumubikkulirwa, nga Katonda amulaga ebyali bigenda okubeera ku kkanisa okuyita mu mirembe ey'ekikristaayo. Nga bulijjo nga bwe nzizze mbagamba, obunnabbi bulagibwa mu bubonero, bubikkibwa mu bubonero tusobole okutandika okumanya ebyo ebigenda okubeerawo mu mirembe egijja. Yokaana bw'aba ayolesebwa, mu kwolesebwa kwe alaba akabonero akasooka, alaba obubonero, ekitabo ekiriko obubonero, naye bwe akabonero akasooka bwe kabikkulirwa, alaba omuvuzi ku mbalaasi enjeru nga naye ayambadde ebyeru ng'akutte n'akasaale mu mukono gwe ng'agenda awangula. Bayibuli etugamba nti omuwanguzi ono yagendanga ng'awangula. Eno nno ye mbalaasi esooka ku mbalaasi ennya ezoogebwako mu kitabo ekyo ekyakubikkulirwa, naye nga zonna zirina amakulu amakusike. Katandike n'olunyiriri olusooka awamu n'olwokubiri tulabe agamba atya. Agamba bw'ati, nendaba omwana gw'endiga bwe yabembula ku bubonero, nendaba era laba embalaasi enjeru, n'oyo atuddeko ng'alina omutego, n'aweebwa engule, n'agenda ng'awangula era awangule. Mu kwolesebwa kwe Yokaana Omubatiza ayolesebwa embalaasi ez'enjawulo, ayolesebwa ebigenda okubeerawo ku kkanisa. Era embalaasi eno esooka Yokaana bw'agyolesebwa, embalaasi kabonero ka buwanguzi, embalaasi enjeru. Abalwanyi ab'edda bwe bagendanga mu lutalo, omuduumizi bwe yakomerangawo ku mbalaasi enjeru, kaabeeranga kabonero ka buwanguzi, a symbol of triumph, kabonero ka buwanguzi. Era bano amagye g'Abaroma, bajenero baago, bwe baabanga bawangudde olutalo, baddiranga ku mbalaasi enjeru. Kati wano Yesu Kristo ali ku mbalaasi eno enjeru ng'alagibwa nga agenda awangula.
awangula ekyasa ekyasooka ekyebyafaayo ebyensi mu kyasa ekyo ekyasooka, embalaasi eno enjeru, ekkanisa mu kiseera ekyo yagendanga ewangula, era ekkanisa y'ekiseera ekyo eragibwanga atuddeko omuduumizi waayo akutte akasaale, a bow and arrows, akasaale ng'agenda awangula, okukkiriza okuwangula okwagendanga nga kuwangula. Era nga bawandiisi bw'aba bawandiika, omuwandiisi omu Omuruumi bw'aba awandiika ku kkanisa eno agamba ebigambo bino. Ono yali muduumizi General Mulamba, naye agamba ebigambo bino: you are everywhere, you are in our armies, you are in our navies, you are in our senate, you are in our marketplaces, you are in our universities, you are everywhere. Nti oli buli wamu. Agamba nti bano baali buli wamu, gwayogerako nti ali buli wamu si mulala Bakristaayo. Newankubadde nga Abaruumi basooka okubayigganya, naye omuwandiisi ono agamba baali babasensedde, gye baakomanga okubayigganya, gye baakomanga okubeera buli wamu mu magye gaabwe, mu bifo byabwe, mu magye gaabwe ag'empingu, mu paliyamenti yaabwe, mu butale bwabwe, mu universities, mu masomero gaabwe, na buli wamu wonna Abakristaayo nga beeyongera bweyongezi okugenda okuba nga babasensera. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, obunnabbi buno, ekitabo kino ekyakubikkulirwa kigenda kibikkula nga kiraga ekkanisa empanguzi mu by'omwoyo, ng'egenda esensera omusana, ebunya omusana gwa Katonda okusobola okulaga abantu ba Katonda n'okubawangula ng'ebaleeta eri Kristo. Okubawangula ng'ebaleeta eri Kristo. Teyakoma kuwangula bantu bonna, naye ne mu by'omwoyo amagye aga Ruumi yagawangula, wadde go gaali g'amaanyi. Olwekyo ekyeru kino, embalaasi eno enjeru n'atuddeko ng'ayambadde ebyeru, ekyeru kitegeeza ki? Ekyeru kitegeeza purity, okukkiriza okutaliimu bukuusa, okukkiriza okutaliimu kwekkiriranya. Ekitabo kino ekyakubikkulirwa kiraga omuvuzi ono nga ye Yesu Kristo atudde ku mbalaasi eno, nga ye muduumizi omukulu, ye genero wa kkanisa eno, gwe bawuliriza, gwe batunuulira yekka, abatume gwe bayigirizaako, abatume gwe balaga. Kyova olaba nga ne Peetero bw'asanga omusajja eyali mulema ku mulyango gwa yeekaalu, amugamba ffeeza ne zaabu nze sirina, naye kye nnina kye nkuwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi tambula. Kati oyo omusajja bw'atambula, obwo obuwanguzi bwe baakozesanga. Abakkiriza bano abaasooka baali balina okwagala ate nga banyiikivu nnyo mu kisa ky'Obukristaayo ne mu bikolwa ebirungi, era mu mbeera efaanana bw'etyo ne bagenda nga bawangula. Mu kitabo ky'Abaruumi essula y'e12 olunyiriri olw'e10 kyava agamba bw'ati ti mu kwagala okw'abooluganda mwagalanenga mwekka na mwekka mu kitiibwa, buli muntu agulumizenga munne. Buli muntu agulumizenga munne. Bano bye baakolanga tebaabikolanga ku bwabwe, naye baabikolanga olw'ekitiibwa kya Katonda, olw'ekkanisa ya Katonda okugenda mu maaso, olw'omulimu gwa Katonda okusobola okweyongera. Bwe kityo muganda wange ne mwannyinaze, bano ekkanisa n'egenda ng'ewangula, enjiri n'egenda ng'ewangula. Kyava tugamba mu Bakolosaayo, mu Bakolosaayo essula esooka olunyiriri olwa 23 lyagamba nti lyenjiri gye mwawulira, eryenjiri gye mwawulira eyabuulirwa mu bitonde byonna ebiri wansi w'eggulu. Enjiri eno gye baawulira, enjiri kye ki? Ge mawulire amalungi agakwata ku Yesu Kristo, ge mawulire amalungi agoogera kuva ku kuzaalibwa kwe, okufa kwe n'okuzuukira kwe. Ge mawulire amalungi agoogera nti Mukama waffe akomawo. Ge mawulire, eyo y'enjiri, the gospel, the true gospel, enjiri ey'amazima eyogera ku kudda kwa Mukama waffe omulundi ogwokubiri. Bwe kityo Mukama waffe olw'okuba bano baalina okwagala, nga baagala na bokka na bokka, nga baagala bannaabwe, enjiri eno yabuna wonna. Era omusajja Lukka, omusawo Lukka bw'aba awandiika mu kitabo kya bikolwa by'abatume essula ey'okutaano olunyiriri olw'14 agamba nti abakkiriza ne beeyongeranga okwegatta ne Mukama waffe bangi, abasajja n'abakazi beeyongeranga okwegatta ne Mukama waffe, naye nga bangi abasajja n'abakazi.
olw'okwagala okwaliwo. Agenda maaso n'agamba mu Lunyiriri olw'29 essula y'emu nti kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu. Lwaki beeyongeranga? Bano baalinga bawulize. This church was so obedient. Baalinga bawulize eri Katonda yekka. Era Pawulo mu ssula eyo bwe bamukwata bakabona ne bamutiisatiisa ne bamukubamu kibooko ne bamugamba tukutadde genda naye toddamu okubuulira ku musajja oyo Yesu Kristo. Yabagamba no tekisoboka, sisobola kuwulira mmwe, kigwana kuwulira Katonda okusinga abantu. Olw'okubanga tebaawuliranga bantu, baawuliranga Katonda, enjiri yagenda mu maaso ng'ebuna. Kati ate waddawo embalaasi endala. Yokaana bw'aba alaba mu Lunyiriri olwokuna waddawo embalaasi endala. Embalaasi eno agamba ku Bikkuliro essula ey'omukaaga Olunyiriri olwokuna nevaayo embalaasi endala eya lukunyu. Era ye yali atuddeko n'aweebwa okuggyawo emirembe ku nsi. Era battiŋŋane bokka na bokka n'aweebwa ekitala ekinene. Embalaasi eno eya lukunyu eyogerwako mu kitabo kino y'embalaasi okukkiriza okulimu amabala, okukkiriza okulimu okuyiwa omusaayi. Mu njiri eno bwe yagendanga ng'ebuna ebyaddirira tebyali birungi. Ekkanisa yatandika okuyigganyizibwa, baatandika okuttibwa olw'okunywerera ku kituufu. Waaliwo threat ku bantu bano etya. Threat eyaliwo yali nti abantu bano olw'okuba abantu basinzanga bakabaka ba emperors nga babasinzanga bakatonda, Abakristaayo ekyo baakigaana. Bwe baakigaana ne batandika okuyigganyizibwa, amagye g'Abaruumi ne gatandika okubadumba, okubattanga, okubakubanga n'okubatuusaako byonna bye babatuusaako. Mu mbeera efaanana bw'etyo omuwandiisi alaba embalaasi emmyufu. Embalaasi eno emmyufu kye kiri ekigambo ekya lukunyu kyayogedde. Embalaasi eno emmyufu okuva mu mwaka ogw'ekikumi okutuukira ddala mu mwaka 323 AD. AD kitegeeza ki? Anno Domino. Mu myaka gya Mukama waffe, oluvannyuma lw'okuzaalibwa kwa Mukama waffe, kuno kwe kukkiriza okwalimu amabala. Kano kabonero akookubiri bwe kabembulwa, Yokaana ekyo kyalaba. Kakati ate akabonero akookusatu bwe kabembulwa, waliwo ekibeerawo Yokaana kyalaba. Kabonero akookusatu mu Lunyiriri olwokutaano bwe kabembulwa, tulaba ate embalaasi endala enzirugavu nga kuliko atuddeko alinga akutte ne minzaani. Naye katulabe Olunyiriri olwokutaano n'olwomukaaga lugamba lutya nti bwe yabembula akabonero akookusatu ne mpulira ekiramu ekyokusatu nga kyogera nti jangu. Ne ndaba era laba embalaasi enzirugavu n'eyali atuddeko ng'alina ekigera mu mukono gwe. Ne mpulira eddoboozi wakati w'ebiramu ebina nga lyogera nti ekiyi ky'eŋŋano kya dinaali, n'ebiyi 3 ebya ssaayi bya dinaali, amafuta n'omwenge tobyonoona. Ekiyi ky'eŋŋano kya dinaali, ebiyi 3 ebya ssaayi nabyo bya dinaali, naye amafuta n'eŋŋano agambye tobyonoona. Amafuta n'eŋŋano tobyonoona. Kino kyali kiki? Mwalimu eno ye kkanisa ey'okukkiriza okwekkiriranya. Okukkiriza kwayo nga kwa kwekkiriranya. Kwekkiriranya kye ki? Compromise. Nga bekkiriranya baatandika okuva ku mbeera eri ey'ekkanisa eri eyasooka, ekkanisa etukkiridde, ekkanisa etaliimu bbala, ekkanisa ewulira Mukama waayo yokka. Peetero gy'ayogerako n'agamba nti nedda, kitugwana okuwulira Katonda okusinga abantu. Ebyammwe tetujja biwuliriza, tujja kukola bya Katonda by'agamba. Naye ekkanisa eno akabonero akookusatu kano, ekkanisa eno etandika okwekkiriranya oluvannyuma lw'okuyigganyizibwa kuli, oluvannyuma lw'okubonaabona kuli okwaliwo. Olw'ekyo mu mbeera efaanana bw'etyo, ekkanisa eno etandika okuteekamu ebitali bya Kikristaayo. Okuva ku mbalaasi enjeru twagenze ku mbalaasi enzirugavu tutuuse ku mbalaasi enzirugavu ey'okwekkiriranya. Mbalaasi eno enzirugavu ejjudde okwekkiriranya. Wano obutali butuukire, ebitali bya Katonda, traditions, obulombolombo we butandika okuyingirizibwa mu kkanisa.
ekkanisa yali tekyalya mmere ya mwoyo entuufu. Ekkanisa yali tekyaliisibwa mukama waayo Yesu Kristo. Isaaya kino kyayogerako ti abakazi 7 baligyewo omusajja omu, bannaffe batera okukita putobo byab'enzikiriza ezimu, ti abakazi 7 baligyewo omusajja omu ne bamugamba tuneeriisanga tuneenywesanga, tuleke tuneeriisanga tuneenywesanga naye tuleke tuyitibwe erinnya lyo otuwonye obuswavu. Abakazi mu bunnabbi kitegeeza ki? Abakazi mu bunnabbi kitegeeza ekkanisa, the church. Ekkanisa eno abakazi bano, era bw'osoma ekitabo kya Kubikkula essula ey'e12 n'ey'e17 ojja bisanga. Naye omukazi ono, abakazi bano z'enzikiriza ez'enjawulo ezigamba leka tujje gy'oli, fe tujja kweriisa emmere ey'omwoyo, ekigambo kyo tetujja kikozesa, naye leka tuwonye obuswavu tuyitibwe erinnya lyo. Linnya ki? Ery'obukristaayo. Olwekyo ekkanisa eno yali tekyalya mmere ya mwoyo. Bamemba b'ekkanisa baali balumwa enjala ey'ekigambo kya Katonda. Eno ekkanisa y'ey'omulembe ogw'ekyasa ekyokuna n'ekyasa ekyokutaano. Ekkanisa eno yali kkanisa nzibu nnyo, obukafiiri nga buyingira mu kkanisa, nga bujungulula, nga busaabulula amazima. Amazima Mukama waffe Yesu Kristo ge yaleka, obukafiiri nga bugasaabulula. Mu mbeera efaanana bw'etyo ekkanisa eno n'egenda ng'esaabulula byonna. Pawulo kino yali akirabudde mu kitabo kya Bikolwa by'Abatume essula eya 20 olunyiriri olwa 28 okutuukira ddala ku lwa 30. Pawulo yawa okulabula ng'agamba ebigambo bino. Pawulo agamba nti nze mmanyi, agamba nti mwekuumenga mmwe mwekka n'ekisibo kyonna okulundanga ekkanisa ya Katonda. Nze mmanyi nga bwe ndimala okuvaawo emisege emikambwe giriyingira mu mmwe, tegirisaasira ekisibo, era mu mmwe mwekka muliva abantu nga boogera ebigambo ebikyamya, okuwalula abayigirizwa ennyuma waabwe. Pawulo yakiraba nti olutalo olugenda okubeera okusinga olunene lwakiri lwandibadde ebweru olw'Abaruumi. Naye Pawulo yaliwo mu kkanisa eri eyasooka, ekkanisa eyitibwa the Apostolic Church, ekkanisa ey'abatume gye twalabye, ekkanisa eyali eyambadde ebyeru. Kati Pawulo nga tannafa agamba nti mmanyi nga mmaze okufa bwe ndigenda emisege gigenda kujja, ate gigenda kuva munda mu mmwe. Bwe ginaava munda mu mmwe tegirisaasira kisibo. Era agamba nti era emisege egyo kye gigenda okukola si kirala, era mu mmwe mwekka mwe muliva abantu nga boogera ebigambo ebikyamya, nga bawalula abantu ennyuma waabwe, nga bawalula abakkiriza. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, ekkanisa eno yalina obuzibu. Ekkanisa yagenda ekyuka, ekkanisa yagenda eva ku bituufu, okwekkiriranya kwatandika okuyingira mu kkanisa y'Ekikristaayo, ne batandika okujungulula. Ekkanisa yatandika, the church became popular. Naye gye yakoma okubeera popular, gye yakoma okumanyikibwa, obukristaayo gye bwakoma okumanyikibwa, n'obukafiiri gye bwakoma okuyingiramu. Mu kiseera kino kye kiseera Constantine eyali empera wa Ruumi we yakkiririza amazima. Bwakkiririza amazima n'agamba nti nfuuse omukristaayo. It was a political move, nga bannabyabufuzi bwe batera okukola. Bannabyabufuzi nga bwe batera okukola, bo bwe babala nti wano we wali abantu abangi ne bajja. Ne Constantine yalaba nga Roman Empire egenda enafuwa olw'entalo ez'omunda, Barbaric Internal Wars. Kati bw'egenda ng'enafuwa etandika okwekutulakutulamu, Constantine alaba nga obukristaayo bukulira waggulu. Newankubadde babayigayo naye beeyongera beeyongera kunywera abantu, yalaba nga obukristaayo bugenda kulya Europe bugimalewo. Kwe kusala amagezi naga kanfuuka omukristaayo. Bw'afuuka omukristaayo n'abantu be bonna ne kibakakatako nga tosobola kufuna kifo okuggyako ng'oli mukristaayo. Era ng'okuggyako ng'ofuuse mukristaayo nga tosobola kubeera mu kifo kyonna. Kati bangi ne bakkiriza okubeera abakristaayo, naye ng'obukristaayo bwe bakkiriza, bukristaayo bwa kiboggwe, bwa kungulu, nga munda mu bbo tebuliimu, bwa byabufuzi.
embeera nga bwefaanana ekkanisa n'efuuka ekkanisa ey'ettutumu, n'agizimbira abatalina makanisa n'abazimbira amakanisa, abatalina bintu n'abawa ebintu, abatasobolanga kufuna musaala n'abatandika okusasula omusaala abasumba. Mu mbeera efaanana bw'etyo ekkanisa n'egenda ng'eva ku mulamwa, ekkanisa n'egenda nga yekkiriranya, embeera eyo n'egenda nga yeeyongerayo bwetyo. Danyeri essula ey'omunaana olunyiriri olw'12 ayogera ku kkanisa eno, era bw'aba agyogerako agamba ebigambo bino muganda wange ne mwannyinaze byenjagala tusome ffenna. Danyeri essula ey'omunaana olunyiriri lwa 12 agamba bw'ati: ne lissuula amazima wansi, ne likola nga bwe lyagala, ne liraba omukisa. Lino lyayogerako ly'ejjembe liri ettono, lissuula amazima wansi. Amazima ekigambo kya Katonda ligassuula wansi, era Bayibuli egamba ne liraba omukisa. Katonda n'akireka kibeerewo, Katonda n'abaleka bagende maaso bwe batyo. Agambye ne lissuula amazima wansi, ne likola nga bwe lyagala, ligenda maaso ne likola nga bwe lyagala, obuyinza obwo ne bukola nga bwe bwagala. Okwekkiriranya kuno, obukristaayo, omusaalaba, obulokozi, ekinyusi ky'obukristaayo, omusaalaba, Yesu Kristo kwafiira, Yesu Kristo n'ateekebwa wansi, abantu bo ne bayitawo. Mu kifo kya Kristo abantu ne baddawo, abasaserodoti ne baddawo, bafather, the church of our fathers. Olw'ekyo mu mbeera efaanana bw'etyo bino ne bigenda maaso nga bibeera bwe bityo. Historical settings ne zigenda nga zikyusakyusa. Roman Empire negenda ng'eyingiramu, kanisa negenda ng'eyingiramu enjigiriza ey'Ekirooma, ey'ekikaafiiri. Christianity netandika okwegatta n'obukaafiiri, obukristaayo ne bwegatta n'obukaafiiri. Era kino kyakolebwa in an effort to save the empire. Kino Constantine bwe yakikola, kyekyali ekigendererwa kye. Era amazima agayigirizibwanga abatume ne gakyusibwa to accommodate, okusobola amazima okukyusibwa okusobola okuwa abakafiiri embeera gye bajyamu baleme kuwulira bubi. Olw'ekyo okuviira ddala ku lubereberye, muganda wange ne mwannyinaze, bannabbi tebaayagalwanga ne mu ggwanga lya Isirayiri. Era ne mu kiseera kino n'obunnabbi obwawandiikibwa bannabbi, obunnabbi lwaki tebaayagalwanga? Kubanga baabuuliranga amazima Katonda ky'ayagala, ensi n'ebakyawa. Ne mu kiseera kino kye kimu, obunnabbi obw'amazima bwe bubuulirwa, ensi ekyawa oyo abubuulidde. Naye tekikola makulu, ensi ne bwekukyawa Katonda ng'akwagala, oli agalibwa mu nsi empya. Bino ebyensi bya kiseera buseera biggwawo. Popularity ey'ensi ya kiseera buseera. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze, oluvannyuma olw'omusaalaba okuggibwawo ne gubeera replaced n'ebintu by'abantu, ne traditions, obulombolombo obw'abantu, enjigiriza eza church councils, enkiiko z'ekkanisa ne zitandika okussa mu nkola byo ze byagala mu kifo ky'ekigambo kya Katonda. Ebyaddirira wano tebyali birungi muganda wange ne mwannyinaze. Embeera amateeka ga Katonda ne gatandika okukyusibwa. Ekkanisa eyasooka, the early church state leaders, bagambanga, how can we make Christianity more comfortable for pagan invaders? Kiki tusobola okukola? Abakulembeze mu kkanisa ne batandika okugamba kiki tusobola okukola tufuule obukristaayo nga n'abakafiiri babwenyumirizaamu. It is not about kwenyumiriza. It is about God's word passing through. It is obukristaayo tekiri ku muntu kukubeera kumufuula comfortable mu ye by'ayagala, naye kumufuula comfortable mu Kristo ky'ayagala. Obukristaayo tekiri abantu bwe bajja tunaabasanyusa tutya. Abantu batera okujja ne banga musumba kanisa tukoze tutya abantu okujja enyumirizaamu, tutekewo ki ekinaasikiriza abantu ne bagamba tubulire enjiri ye be basikiriza bwe baba tebajjagala. Musumba ebyo byadda byakikadde. No, musumba oli muvubuka. No, ndi muvubuka. But Christianity, the gospel still remains nga bweri tekyuka.
olwekyo muganda wange ne mwannyinaze bano bwe batandika okwekkiriranya kiki kye baakola Roman god idols ne batandika ebibumbe eby'Abaruumi ne batandika biyingiza mu kkanisa nga bwe babituuma amannya. Ekyokulabirako kye basooka okukola kwe kuggyawo etteeka eryokubiri mu mateeka erigamba litya teweekoleranga ekifaananyi ekibajje ekyole kyonna tokivuunamiranga ggwe newankubadde ekyekintu kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekyekintu kyonna ekiri ku nsi newankubadde ekyekintu kyonna ekiri wansi w'ensi newankubadde ekyekintu kyonna ekiri mu nnyanja tobivuunamiranga ggwe era tobisinzanga kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa buggya awoolera eggwanga ku baana ne ku bazzukulu okutuukira ddala ku mulembe ogwokusatu n'ogwokuna era ddiramu eri abo bonna abanjagala. Muganda wange ne mwannyinaze lyetteeka ne balijjamu bwe balijjamu ne kibawa ebbeetu okutandika okuyingiza ebifaananyi biri eby'abalubaale b'Abaroma. Okugeza baalinanga lubaale Jupiter. Ono lubaale Jupiter ne bamutuuma erinnya ne bamutuuma Peetero omutuukirivu. Peetero omutuukirivu ne bamutuuma lubaale Jupiter. Era mu mbeera efaanana bw'etyo kino ekibumbe pagan system of worship negenda ng'etandika okuyingira mu kkanisa era mu nkola ey'ekikafiiri ey'Ekiruumi abantu baabwe abo abaafanga bwe baayitanga bakatonda be baatumanga amannya ga Katonda baabeerangako ne sandisk ku mutwe gwabwe eraga ki kabonero akalaga lubaale waabwe enjuba gwe baasinzanga. Era bw'olaba ebibumbe bino byonna genda mu masinzizo agamu weetegereze ojja kulaba ebibumbe byonna nga lirikawo ku mitwe gyabo be bayita abatuukirivu ku mitwe ebifaananyi byabo be bayita abatuukirivu nga ku mitwe gyabwe kuliko ekintu ekyekulungirivu ng'enjuba. Ako kabonero akalaga lubaale enjuba gwe baasinzanga the sun god Jupiter. Olwekyo mu mbeera efaanana bw'etyo muganda wange ne mwannyinaze ebyo ebibumbe eby'ekikafiiri ne bigenda nga biyingizibwa mu kkanisa. Kino kyakolebwanga okuyamba abakafiiri bawulire bulungi nabo bawulire emirembe mu kifo ky'amateeka ga Katonda ageragira ddala obulungi ge yawandiika n'olugalo lwe ne batandika okuyingizaamu ebirala. Nimrodi yalina omukazi nga bamuyita Semiramis. Semiramis Nimrodi bw'afa n'agamba agenze mu njuba kati afuuse Katonda agenze mu njuba. Era olunaku olumu naye afuna olubuto okuva mu bwenzi n'abagamba olubuto lwa Katonda Katonda yandabikidde n'aŋŋamba ngenda kuzaala omwana wa bulenzi. Mukama Katonda n'amuyamba era n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma Tamuzi. Abantu baasinzanga Semiramis nga bamuyita n'abakyala w'eggulu Queen of Heaven. Naye ekibumbe kye baakisinzanga ng'akutte omwana mu mukono gwe omwana oyo omwana we Tamuzi naye nga yasinzibwanga Katonda. Mu mbeera efaanana bw'etyo ne kino ne kiyingizibwa mu kkanisa nga Bikira Maria era naye bw'ogendayo ojja kisanga ng'ayitibwa n'abakyala w'eggulu. Jjukira muganda wange ne mwannyinaze Bayibuli ekyogera lunye mu kuva essula ya 20 olunyiri olwokuna n'olwokutaano etugaana okusinza ebifaananyi ekifaananyi kyonna you shall not toweekoleranga ekifaananyi ekibajje. Bayibuli bw'etyo bw'egamba tobivuunamiranga ebyo era tobisinzanga muganda wange ne mwannyinaze. Muganda wange ne mwannyinaze Katonda atuyita okufukamira gy'ali atuyita okumwegayirira atuyita tumusinze. Tatugamba kusinza bifaananyi nedda ekyakigaanira ddala. Abakafiiri baalina bakatonda bangi. Abakafiiri baayagalanga okusinza okuyita mu bifaananyi naye abantu ba Katonda ebyabibagaana. Abakafiiri bino ebifaananyi baabikozesanga nga omutabaganya intercessor wakati waabwe abalamu ne bali bakatonda baabwe. Mu mbeera efaanana bw'etyo enjigiriza y'emu nayo neeyingizibwa. Guno mulimu gwa Mukama waffe, guno mulimu gwa Mwoyo Mutukuvu ndibasigira omubeezi. Kakati omulimu gw'Omwoyo Omutukuvu bano baagujjawo ne baguwa bino ebibumbe ebifaananyi nga baleeta enjigiriza eri ey'ekikafiiri okugiyingiza mu kkanisa.
Daniel 7:25 agamba alirowooza okukyusa ebiseera n'amateeka. Muganda wange ne mwannyinaze mu byase bye ebyasooka, mu byase ebyo ebyasooka, ebyase bye ebyasooka ekintu kyali kizibu nnyo. Ekibuuzo kyali nti tuwuliza tutya bano abakaafiiri emirembe nga basinza baleme kuwulira bubi. Ekigendererwa ky'ekkanisa ne kikyuka kufuula abakaafiiri kuwulira bulungi so si kubunyisa njiri ya Katonda. Ekkanisa nejjawo nesukkuluma ku buyinza bwa Katonda. Ekkanisa nekyusa olunaku olw'okusinza. Mu kifo kya Saturday neteekawo Sunday. Mu mbeera efaanana bw'etyo eyo negenda nga ebikyusakyusa. Mu kitabo ekiyitibwa Apostles Creed Book 7 Section 2 agamba ebigambo bino. Muganda wange ne mwannyinaze, mu kutonda ensi eno Katonda kye yali anoonya si kirala wabula kusinzibwa. Katonda yali ayagala ebitonde bimusinze. Apostles Creed page volume 2 agamba ebigambo bino. Bw'ati bw'agamba. Agamba, ayi Mukama ow'obuyinza, ensi wagitonza Yesu Kristo era n'oteekawo Sabbiiti okujjukiranga ekyo. Tinooteekawo Sabbiiti okusobola okubeera ekijjukizo nti gwe mutonzi, okujjukiza abantu nti oli mutonzi, okujjukiza abantu nti gwe watonda ensi, gwe wagiteekawo, yava mu mukono gwo, terina walala we yava okujjako gy'oli. Naye mu mulembe guno gw'okwekkiriranya muganda wange ne mwannyinaze, ebyo byonna byavaawo, ebyo byonna byaggyibwawo, enjigirize z'ekikaafiiri ne zigenda nga ziyingira mu kkanisa. Mu kitabo kye bayita Development of Christian Doctrine page 372 page 372 agamba bw'ati, titutegeezebwa nti Eusebiwo nti Konstantino mu ngeri y'okusemba eddiini empya eri abakaafiiri yagikyusa n'agyambaza ebyambalo ebyokungulu bye baali bamanyidde mu ngeri zaabwe. Eddiini eno yagikyusa Konstantini n'agyambaza ebyambalo ebyokungulu bo bye baali bamanyidde abakaafiiri esobole okubasikiriza bagiyingiremu, era bangi ne bagiyingiramu. Omuwandiisi omu ayitibwa Arthur P. Stanley mu kitabo History of Eastern Church page 184 agamba bw'ati, ebisente ebya Konstantino byaliko ku ludda olumu ennukuta ez'erinnya lya Kristo, ku ludda olulala ekifaananyi kya lubaale enjuba. Agamba nti ng'alinga atayinza kuva ku bukulembeze obw'emirundi gyombi. Muganda wange ne mwannyinaze, ebyo bagenda basinza nga bambadde ebifaananyi byombi, balina okwekkiriranya. Ne mu kubatiza yagaana okunnyikibwa. N'amagye ge gonna abawandiisi bagamba nti galinnya ku mbalaasi, ne bavuga embalaasi nga bayita mu mugga. Bannaddiini abaaliwo bano bwe bamala okuyitamu, Konstantini ye n'agaana nti sobola kubatizibwa n'abakopi, kunnyikibwa n'abakopi. Kati bwe bamala okuyitamu nga bali ku mbalaasi waggulu, n'alyoka abagamba nti bali ne balyoka balangirira nti mumaze okubatizibwa, to make them feel comfortable, basobole okuwulira obulungi. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, ebyo byonna byagenda mu maaso. Mu kitabo kiri kye twagamba History of the Eastern Church page 184 agenda mu maaso n'agamba nti okugenda mu maaso n'okweteekako erinnya ly'obukaafiiri erya Dei Solis oba Sande mu kwatulira awamu kisinziira ku kwegatta kw'abukaafiiri na bukristaayo obwaleeta olunaku olw'olubereberye mu wiiki nga Konstantini bwe yagamba abantu be abakaafiiri n'abakristaayo bafaanagana nti lwe lunaku lw'enjuba, nti kubanga olunaku lw'enjuba lwassibwamu ekitiibwa. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, wano ebigambo byagenda bikyuka nga bava ku kituufu, nga bakola ebyabwe. Muganda wange ne mwannyinaze, tugwanidde okukimanya nti Katonda ekyo takyagala. Tulina okwawula ebitukuvu ku bitali bitukuvu. Ezekiel essula ya 22
olunyiro lwa 26 kyava atugamba bw'ati ti bakabona baakyo bagiridde ekyejo amateeka gange era bagwagwawazizza ebintu byange ebitukuvu tebaawuddeemu ebitukuvu n'ebitali bitukuvu so tebayigiriza abantu okwawulamu ebitali birongoofu n'ebirongoofu era bakwese amaaso gaabwe sabbiiti zange nange nvumisibwa mu bo. Muganda wange ne mwannyinaze ekiseera kino omwaka 323 okutuuka ku mwaka 536 gwali mwaka muzibu, gwali mwaka gwa mbalaasi enzirugavu, mbalaasi ey'okwekkiriranya, embalaasi enzibu, embalaasi nga obukristaayo tebukyalina maanyi yadde. Naye ate ekiseera ekiddako kyekiseera ekisinga okuba ekibi. Ku Bikulula 6:7-8 agamba bwe yabembula akabonero akookuna. Bwe yabembula akabonero akookuna ne ndaba era laba embalaasi eya kyenvu n'eyali atuddeko erinnya lye Kufa ne Magombe n'agenda naye ne baweebwa obuyinza ku kitundu kyokuna ekyensi okutta n'ekitala. Ekiseera kino kyali kizibu nga bwe nakugambye. Ekkanisa eyigganyizibwa okutta n'ekitala n'enjala n'olumbe n'ensolo ez'ensi. Mu kiseera kino ekkanisa yava mu mbeera etali ya bulijjo. Kanisa n'etandika okuyigganya Mukristaayo nga yayigganya Mukristaayo munne. Omuwandiisi w'ekitabo Centuries of Christianity, A Concise History, page 58 agamba bw'ati Abakristaayo abajja balinga ng'otutte endowooza n'enneeyisa abakaafiiri bali ab'edda. Okuyiika kwabwe mu kkanisa tekwabanaazaako bukaafiiri. Ku ludda olulala oluggube lw'abakaafiiri abaabatizibwa kyategeezebwa bukaafiiri kujungulula maanyi g'enneeyisa ya Bukristaayo okutuusa obutabaako kye busobola kukola. Embalaasi eno ey'okuna kwe kukkiriza okufu. Okukkiriza okutakyagoberera kigambo kya Katonda, okwegatta okw'ensi n'ebyobufuzi. Muganda wange ne mwannyinaze Obukristaayo bwafuuka eddiini entongole. Eddiini entongole ey'Obwakabaka, Church History, Century chapter 2 section 7 agamba nti Obukristaayo bwafuuka eddiini entongole ey'Obwakabaka bwa Roma ne butwala ekifo ky'obukaafiiri. Obukristaayo nga bwe bwali mu myaka egy'ekizikiza buyinza okuyitibwa obukaafiiri obubatize. Buno bwali bukaafiiri naye nga bubatize, tebukyali Bukristaayo. Amateeka ga Katonda nga tegakyaliwo, mateeka g'abantu ge gagobererwa n'ebiringa ebyo. Amazima ga Katonda gaali galinyiriddwa naye gaali gakulinnyirirwa kwenkana ki? Wano Obukristaayo bwe bwajja nga bukyukira, engero essula ey'okuna olunyiriro lw'18 agamba nti naye ekkubo ery'abatuukirivu liringa ng'omusana ogwakaayakana ogweyongerayongera okwaka okutuusa obudde lwe bulituukirira. Bwe kityo bannaffe bagenda bavaayo nga bayiga, bagenda batandika okuyiga ebyawandiikibwa bya Katonda nga beekwese. Peter Waldo ye yasooka. Peter Waldo mu kusooka atandika okuyigiriza mu kyama ne bayiga, abamwegattako ne bayitibwa ba Waldenses mu myaka gino egy'olukumi-mu-ebina. Mu kiseera kino, ekiseera eky'ekizikiza kigenda nga kitandika ate okuyingiramu omusana. Ba Waldensi basituka. Enjigiriza yaabwe yali etya? Yali eyigiriza Bayibuli yokka, so si ndowooza z'abantu. Oluvannyuma lwa Peter Waldo wasituka omusajja ayitibwa John Huss. Ono yayigiriza buwulize eri ekigambo kya Katonda, so si buwulize eri abantu. Kigambo kya Katonda kyokka. Mu kiseera kino nga bwe bakwata ne Bayibuli bakwokya oli mulamu. Nga bakwokya era n'ono John Huss naye bamwokya mulamu. Wasituka omusajja omulala ayitibwa Martin Luther. Si Martin Luther Jr. omuddugavu, nedda, naye ono Martin Luther Omugermany yali musaserodoti. Ono yayigiriza kisa. Titulokolebwa lwa kisa, tewali kirala kitulokola. Naye bano buli abaasitukanga nga buli asituka
alese omusana omupya, bw'amala okusituka abamuddirira mu bigere bamugaana. Martin Luther bw'ajja aleeta okulokolebwa olw'ekisa, era abagoberezi be batandika okuyitibwa the Lutherans. Be Lutherans be batandika nti tulokolebwa lwa kisa. Martin Luther yakomerera ku mulyango gw'ekereziya olw'okuba yali musaserodoti ze bayita thesis kyenda ng'alaga nti wano ekereziya we yakyamira. Yali asinziira mu kitabo ky'Abaruumi essula ey'omunaana olunyiri olusooka awagamba watya nti kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Mu mbeera efaanana bw'etyo bw'amala obikomerera abasajja abalala bajja basituka, bajja bayigiriza. Calvin yasituka ng'agamba nti omukristaayo bw'amala okukkiriza olw'ekisa, okulokolebwa olw'ekisa, akula mu kukkiriza, Christian growth, era okukula mu kukkiriza agenda akuyigiriza. Mu mbeera efaanana bw'etyo Calvin naye bw'amala okuvaawo wajjawo Anabaptist. Anabaptist yayigiriza ki? Kubatiza kwa kunnyika. Era bino bigenda maaso okuva mu mwaka ogw'olukumi nga bagenda bayigiriza ne wasituka omusajja ayitibwa Wesley. Wesley ye yayigiriza ki? Obutukuvu. Tutukuzibwa bwe tukkiriza Yesu Kristo, bwe tubatizibwa tutukuzibwa. Era mu mbeera efaanana bw'etyo bano ne bajja nga bayigiriza. Mu mwaka egyagenda gyeyongerayo 1844 43-42 ne wasituka ate William Miller ng'ayigiriza okudda kwa Mukama waffe omulundi ogwokubiri. Bino byonna okubaawo byatwala emyaka miyitirivu. Kyali kitutta emyaka 4 ng'amazima galinyiririddwa. Katonda kyalina omutwalira emyaka emirala 4 amazima okugazzaawo. Era mu mbeera efaanana bw'etyo amazima gano gatwala emyaka emirala 4 okuva mu 1400 okutuuka mu 1800 nga Katonda agenda agabikkula mpola mpola. William Miller bw'amala okuvaawo ate waddawo the Adventist movement. Oli yayigiriza kudda kwa Yesu. Adventist movement ey'Ekyadvent yayigiriza ki? Sabbiiti, okufa nga kufiira ddala, si kufa kugenda mu ggulu oba mu purgatory, wabula okufiira ddala nga tulinda okudda kwa Yesu Kristo omulundi ogwokubiri atuwa obulamu obutaggwaawo. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze mu mbeera efaanana bw'etyo, ogwo gwe musana ogwasemberayo ddala ogwa sabbiiti, okufa, enjigiriza ekwata ku kufa nti omuntu bw'afa tagenda mu ggulu, naye bw'afa yeebaka paka Mukama waffe lw'alidda amuzuukize. Neeyigiriza obulamu obutaggwaawo Yesu Kristo ng'akomyewo bwali w'abantu be bonna. Era enjigiriza eno y'ensonga lwaki waliwo enjigiriza nnyingi. Lwaki? Kubanga buli njigiriza eyajjanga, buli amazima agajjanga gabikkulwa, abaagakwatanga, oyo yakomangaawo bwe yataabikkulirwanga mazima malala, banne nga balemera ku ekyo, baayigiriza nga balemera ku ekyo, naye abaleetanga amazima amapya nga babagoba. Era mu kubagoba wojja olabira nga bagenda batandika amakanisa amalala nga bagatta biri ebikadde bye baali bamanyi n'amazima amapya ge baba bafunye. Mu mbeera efaanana bw'etyo we wajjira amazima amalala. Ne bano ba William Miller tebaali ba Seventh Day. Ba William Miller, ba Andrew n'abalala baali ba Methodist. Era bye babiyigirizanga n'okudda kwa Yesu Kristo omulundi ogwokubiri nga ba Methodist nga balinda Sunday. Okutuuka mu mwaka 1846 we baafuna amazima amalala okuva eri omukyala ayitibwa Rachel n'abagamba mulina kye mutategeeranga, waliwo ne sabbiiti ya Katonda mubadde temugikuma. Ne banoonyereza be bokka abakkiriza okufuna amazima amapya. Era bwe bafuna amazima amapya gano ne batandika okukuuma sabbiiti. Era mu mbeera efaanana bw'etyo ne bajja nga bayikula mu kukkiriza. Bingi ebizze bikyuka ku kanisa eya Seventh Day Adventist. Bingi amazima amapya agaze gazuulibwa
nga gajja gazuulibwa nga gongerebwako kwago ge babadde bamanyi era ne bajja nga bakula mu kukkiriza. Naye muganda wange ne mwannyinaze, kati mu zino zonna eriwo entuufu. Yesu Kristo agamba atya? Matayo 15:9 Yesu Kristo agamba, naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga by'ebyokukwata. Bwe tuba nga tuyigiriza amateeka g'abantu nga by'ebyokukwata, Bayibuli egamba Katonda agamba tumusinziriza bwereere. Kristo bw'atyo bwe yayogera, tumusinziriza bwereere. Isaaya 5:8 olw'12 n'olw'13 kyava agamba ti n'abo abali kuvaamu balizimba ebifo eby'edda ebyazika, olizza emisingi egy'emirembe emingi. Olizza emisingi egy'emirembe emingi. 13 bw'onookyusanga ekigere kyo okuva ku Sabbiiti obutakolanga by'oyagala ggwe ku lunaku lwange olutukuvu, Sabbiiti yange n'ogiyita essanyu, olunaku lwa Mukama olutukuvu. Sabbiiti abakristaayo tugiyita ssanyu, tugiyita ssanyu, tusanyukiramu lunaku lwa Mukama olutukuvu. Mu kkanisa eno mwe muzze muyigirizibwa n'obunnabbi. Yerina ekkanisa eyigiriza obunnabbi, naye ate si obukyamu, obunnabbi obutuufu, obunnabbi obulaga nti Mukama waffe ajja, obunnabbi obulaga nti bino byonna weebiri, obunnabbi mu kitabo kyakubikkulirwa, okubikkulirwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ye kkanisa etambulira ku musingi ogw'ekigambo kya Katonda, ye kkanisa enyweredde ku ekyo. Kubikkulirwa 14 olw'12 kyava atugamba atya? Awo we wali okugumiikiriza kw'abatuukirivu abakwata ebiragiro bya Katonda n'okukkiriza kwa Yesu. Okugumiikiriza kw'abatuukirivu kuli eri abo abakwata ebiragiro bya Katonda. Gw'onookola otya muganda wange ne mwannyinaze? Onoosinza ki? Onoosinza bifaananyi oba kigambo kya Katonda? Onoosinza bifaananyi oba biragiro by'abantu? Muganda wange ogenda kukola otya? Kabona wa anaabeera Yesu Kristo oba obuyinza bugenda kubeera wa mu bibyo? Obuyinza bugenda kubeera mu kigambo kya Katonda oba mu nkiiko ez'ekkanisa? Obuyinza ogenda bukozesa otya? Ayita n'ekisa mu kiseera kino, ayita ng'akoowoola n'okwagala okungi, ayita ng'ayita n'eddoboozi eryeggonjebwa, ayita ng'akukoowoola nti jangu nno tuteese ffembi. Isaaya 1:18 jangu nno tuteese ffembi bw'ayogera Mukama. Ayagala ojje mu kusaba, oteese naye, oyogere naye, otambule naye, owulire ekigambo kye, oteese naye, omubulire ebikulema asobole okuwangusa, omubulire by'otategeera asobole okubikuyigiriza. Bw'onookola bw'otyo muganda wange ne mwannyinaze ajja kuwanguzisa. Yesu ayita, ayagala kwaniriza, ajja agamba nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange nnaabawummuza. Akuyita ng'agamba nti ebibi byo ne bwe binaaba bitwakaavu nga bendera ajja birongoosa. Akuyita ng'agamba nti oyinza okuba ng'obadde namusamize, naye jangu nja kukwaniriza, nja kukunaaza mu musaayi gwange, nja kukuwa ekyambalo ekijja eky'obutuukirivu, nja kukuwa obulamu obujja, nja kukuwa empisa ez'obulamu obulungi. Onookola otya muganda wange? Onoowuliriza eddoboozi eryo, wulira eddoboozi lya Mukama waffe ng'ayita mu kiseera eky'ekisa. Nnyingi enzikiriza, naye agamba atya mu Efeso 4:4 n'olwokutaano nti waliwo okukkiriza kumu, waliwo ekkanisa emu, waliwo omwoyo omu, waliwo n'okubatiza kumu. Ekkanisa ye agimanyi. Muganda wange ne mwannyinaze bw'eba emu, ye ekkanisa etambulira ku mazima ge. Jangu gy'ali ng'okyali mulamu. Mukama akuwa omukisa, Mukama akuwa omukisa nange ampa omukisa. Jangu gy'ali ng'ekisa kikyaliwo. Katusabe. Ogulumizibwe, otenderezebwe era oweebwe ekitiibwa emirembe egitaggwaawo. Kwebaza Ayi Katonda wange olw'ekisa kyo n'okwagala kwo kubanga otuwaniridde nga tuli balamu. Tuwa amagezi n'okutegeera n'okuluŋŋamizibwa ebiva gy'oli. Nyiga ebiwundu byaffe eby'emitima gyaffe, tuluŋŋamye mu mazima go gonna. Amagezi gaffe tuwe okutegeera ekigambo kye ekitukuvu. Tukubirize era otuluyigirize tusobolenga okukiyiga n'okukola nga by'oyagala. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina.
ebigenda maaso mu nsoobiraba oba obissaako ebirowoozo entalo musisi kawumpuli tolowooza nti birina kye biranga okimanyi nti bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba puroguramu manya ebiro teweetaaga kugisubwa